Abavuka ba mulembe omutubi tugenza kumumeganya namba 4 ajja kuba Segujja Geoffrey. Gwe Geoffrey gwe Godfrey. Geoffrey. Mwagizi wa Villa ne South Africa ajja kubuuzibwa Ziza Bafana. Ogenda kumubuuza ebibuuzo. Ne yanzenye sebo. Nsanyusa okulaba Segujja Geoffrey. We bali kuwagira Villa ate South Africa ogyagalira ddala. Tugenda tandika n'ekibuuzo ekisooka. Erinnya Rosette Kala lisinga kuvugira mu muzannyo ki wano mu ggwanga Uganda? Ekibuuzo ekyokubiri, tuwe erinnya lya munnabyabizannyo nga yeekazaako Kirimba Shene. Waliwo awanise omukono. Sebo tuddemu Bwana Kawoya. Shafiki Kiwanuka. Erinnya eryokubiri eribuzaabuzizza naye nga Shafiki Kiwanuka. Ekibuuzo ekyokusatu. Villa gy'owagira yalinako omuzannyi nga ye Muhindo abaffe erinnya lye eddala y'ani? Ekibuuzo ekyokuna, Abel Daira yali mukwasi wa ggoolo naye Mukama n'amuyita. Abaffe yafa mwaka ki era mwezi ki? Ogwokuna ye March. Ogwokuna ye March. Tomuwa naye tositamu ansa nga tebanawanika mukono. Naye tomuwa yafa March 16 Abel Daira. Okiwulidde so? Katugende ku kibuuzo ekisembayo ekyokutaano. Singa omupiira gw'ebika guggwa goolo emu ku emu nga Mukiibi ne Lutalo be batabedde ttiimu zaabwe, baba bazannyidde ttiimu ki buli omu? Mukiibi abawa Lugave, Lutalo abawandi. Bamuwese. Gwe banyole. Ajja kuba Tone Munyagwa, muwagizi wa Villa ne Man United. Ajja kubuuzibwa DNPC baagala ebibuuzo 5 ebyawaka. Mandusi abavuka ba mulembe omutebi. Tugenze kumumeganya asembayo mu bibuuzo ebirirokolo. Bamuyita Tone Munyagwa, muwagizi wa ttiimu ya Villa ne Man United ajja kubuuzibwa Ziza Bafana. Bagenda kubuuza ebibuuzo 5 ebirirokolo. Sebo neyanze omusanyusi. Muganda wange Tone Munyagwa. Nsanyusa okulaba. Owagira Villa ne Manchester United. Muri ba mutawaana. Ekibuuzo ekisooka kanti kusonseke tulabe bwe tunaatambula. Villa gy'owagira sizoni ewedde yabadde n'omuzannyi nga ye Seyifu. Abaffe erinnya ly'eddala y'ani? Obubonero sebo busatu obutwale. Ekibuuzo ekyokubiri, Edward Kaziba sonyiwamu Edward Kaziba mu kufuuka kooki wa Villa yaddira ani mu bigere? Yaddira Douglas Bamweyana. Obubonero busatu sebo. Badde musimbye emikono sebo omusajja aliko mulamu. Ekibuuzo ekyokusatu katugende ddala wa Mr. Munyagwa. Tuwe erinnya ly'essaza Diane Peace baagala gye yabadde ng'omwogezi omwaka oguwedde. Kusiro. Oli mugezi. Obubonero busatu. Ekibuuzo ekyokuna mu bwangu ddala, Namakula Anet yawangula bingwa wa mwaka ki? 2017. Obwongo bwetakula emikono gigiri emabega. Jangu wajjaze Yasem. Senyonjo Robert 2019. Ndowooza akabonero bakamuwa oli w'amaanyi.
Ekibuuzo ekyokutaano. Ese. Bull FC yakamala okuleeta coach omupya. Tuwa amannya ge. Amannya ge? Abaleese. Emikono gy'ataddeko. Ssegujja. Abel ogere kikomo. Akabonero akamuwesa. Mukaba Mulembe Omutebi tugenza kumumeganya omulala mu bibuuzo ebyebweru ajja kuba Tony Munyagwa muwagizi wa ttiimu ya Sports Club Villa ne Manchester United. Bagenda kumubuuza ebibuuzo 5 ebyebweru eziza Bafana. Eyanziza Sebo Musoyisoyi. Sebo Anko Munyagwa kambi kusimba ebibuuzo nga biviira ddala international. Ekibuuzo ekisooka omuzannyi ttiimu Howard omumanyi bulungi wa Manchester United okwambala omujoozi namba emu ani yagumoba ani yaguvaamu? Yali Roy Carroll. Nedda Ssebo emikono nga giwanika tegigenda. Jangu owasana. Yali Peter Schmeichel. Nedda Ssebo kiganye. Yali Fabian Barthez. Ekibuuzo ekyokubiri Ssebo Munyagwa bire bintu Ssebo twandibinyaze ne tubitwala olira. Namba 2 ekibuuzo ekyokubiri kigamba abaffe omuzannyi ttiimu Howard owa Manchester United Manchester yamugulawa. Yamujja ku Everton. Okigudde. Teri mukono. Jangu okite. Amanya kasoma awo. Bamanya munigo Red Bull. Nedda Ssebo. Eyo Metro Stars gwali mwaka gwa 2023. Ekibuuzo ekyokusatu South Africa ne New Zealand be basinze okuwangula World Cup ya rugby. Abaffe balina mmeka buli omu? Mirundi 3. Bamuwe Ssebo Musoyisoyi. Ekibuuzo ekyokuna Munyagwa mu mpaka za Africa eza 2023 mu under 17 Senegal yaziwangudde. Abaffe yakubye ggwanga ki? Yakubye Gambia. Olimbira ddala. Olimba ansa entuufu ginoonye. Yakubye Waliwo omukono. Eweguli. Jangu okite. Mukisa Vincent yakubye Egypt. Nedda Ssebo. Yabadde Morocco. Okitegedde Munyagwa. Wotudde onywedde tugenda ku kibuuzo ekisembayo ekyokutaano. Eyaliko omuzannyi wa Manchester United Cristiano Ronaldo gye buvuddeko aliko ekkula lyatuuseeko mu muzannyo gw'omupiira lyabadde kkula ki? Yatuuse ku mipiira 200 egya national team. Ekirabo bakita Genesis Records. Bamuwesewo ekitiibwa. Webale nnyo. Kakubuuza ebibuuzo 5 ebyebweru. Omukulu Segujja Godfrey. Byonna byebyo. Godfrey yanjawulo. Okay, nsanyuse okulaba bwana Segujja omulundi ogwokubiri wano. Owagira ttiimu ya Villa ne South Africa. Kakati ffe tuli b'amagye abakubuuza ebibuuzo. Tugenda bikubuuliza ddala kuba tukwagaliza buwanguzi. Ekisooka ekisooka kigamba nti kya rugby World Cup ya 2023 eyengedde. Abaffe tubuulire eri mu nsi ki? Australia. Okagudde.
emikono gyesimbye jangu baabo wa jacket Munyagwa Tony France. bamuwa akabonero. Webale nnyo. Ekibuuzo ekyokubiri Uncle Geoffrey kigamba nti Arsenal yasemba ddi okuwangula ekikopo kya Community Shield era yakubaani? Simba 2015 yakuba Man City. Bannange okigudde nnyo emikono gyo gyesimbye. jangu Ssenyonjo Ssenyonjo Robert yakoma 2-2 yakuba Liverpool. Kyakabi naye yakuba Liverpool. Bwali bunya Zaali penalties. za penalties. Bamuwe akabonero. Ekibuuzo ekyokusatu. South Africa gy'owagira eri mu kifo kyakumeka mu kuzannya omupiira mu nsi yonna. Bamuwesipo obubonero busatu. Ekibuuzo ekyokuna, Kimi Räikkönen omwaka oguwedde yavugidde mu ttiimu ki? Emikono jangu baaba ali wano makati nedda. Teyasamba teyavuga teyavuga yasemba mu 2-21. Ekibuuzo ekisembayo, Mark Fish yakoma okuzanyira South Africa mu 2004. Kituufu oba kikyamu? Kikyamu. Okagudde ate tugenda nduza kasigalirawo webale nyo bali eddala era tulina kukomamu kakigudde naye nga ekituufu kibadde kituufu from okuva mu 1993 mpaka 2004. Mwebale nnyo bali eddala. Olwaleero tuwumbawumba ensonga zino guest musoyisoyi abadde ziza bafana yegwe Richard Kasende. Esebo Richard Kasende bamuzaala mu ssaza ki? Lyebuddu sebo. Essaza ly'Ebuddu balina ebikopo by'amasaza 2. Esebo mu 2015 Singo yali ebasse naye ng'era neera zonna ezo zaava mu Buddu. Gonna gwo musaayi gwa Buddu zisinga zonna. Eyo yonna gakulukuta amaanyi g'Ebuddu gakulukutira eyo. Naye nga lugendo ddo lunene. Of course buli muzanyi mubeeramu era asinga. Naye nga wadde Buddu batumanyi nga of course mu byemizannyo gya Buganda abatatudde n'akamu. Abatawenderako ddala. So kwize kutambulidde etya wali ogikozeeko? Badde sigigolangako era mwebale kumpa mukisa kukwetaba mu basoyisoyi kubanga bintu bino binyuma bisanyusanya ate birimu ebyokuyiga bingi ate naddala ng'oli munnabyamizannyo oba onyumirwa. Nfunye confidence y'okubuuza ebibuuzo okusinziira ku mukulu okusinziira ku Diane ne mukulu Rajab bali confident nnyo ku muzindaalo guno. Ebintu bino bikulaga nti so buli kintu kirimu akisobolera kirimu talent. Naye nsobodde okuba nga kyenkoze nkikoze abasajja abo tebabuuzika bibuuzo naye tubibabuuzizza era mwebale kubeerako nga mubuuza kyabbasewolera kunyumirwa. Sebo abantu bano byaddala oli waba atutte ekintu kyonna kyatutte aba kitutte mu reality mulimu obwongo okubanga bukolera ddala. Olabyewo n'obwerufu? N'obweru nnyo ne ttiimu yokka eri ku kintu kino eraga nti nno biri serious kuba ttiimu sebo eyejjudde studio. Buli muntu yenna ali ku mapesa mu production ali abasoyisoyi eri abasa maxi abali ku kamera erugamba ttiimu ejjudde ng'abantu kibadde kirungi nnyo nange mwennyini nkifunyemu. Okay. Bwobaka ki bw'olina eri abo abawanduse then n'abayiseewo? Omukulu oyo Shafiiki oyo era bambi simanyi naye mu ngeri yange ng'omuntu nja mumusisenkana. Musajja oyo alina amagezi mangi ate nga akutteko nnyo akutteko ate nga talaba
yafuuka muzibe mu 2015 kwegamba kinnemuze engeri gyabadde atambuza okusinga banne abalaba obanga tebalina buzibu ku butonde naye nga ate omulabye nti akozesezza obwongo kuga nti kitegeeza obwongo bw'amaanyi okusinga n'okulaba osobola okusinga omuntu alaba nga okozesa obwongo. omubaka ki obubaka bwamuwa bwakubeera musajja era w'amaanyi nga bwali buteerya ntama kubeera nti yekkiririzaamu kuba okujjemerwa bw'emizindalo ate n'atula mu ntebe eyo ate n'aba ng'ebuuza abitya kumukumu ate ng'ebimu bya luzungu kitegeeza nti akozesa amagezi okuwuliriza era ategeera nnyo era yeyongere mu maaso n'okuba nga akozesa talenti eyo y'okutegeera n'okuwuliriza nga byawulira abikwata. ekigambo kyolina eri abo abawanduse okuwandukako kubaamu naye ndowooza abamu obugayaavu mwebuli kuba okusinziira ku musajja atalaba kuba bana abalaba baba nga tebasobole nakukola research emala omusajja atalaba naba nga awuliriza naba nga abasinze points ezitali nti oba 5 naye naba nga abasinze points eziri mu 33 nga kwegamba kitegeera nga tebasobola kubanga olaba tebamukunukkiriza namukunukkiriza kitegeeza nti balina okwongeramu ennyo amaanyi okutegeera ebyemizannyo bino oba n'ebibuuzo bino baba bagenda okubuuza. Simanyi mubabulfingamu nga tebanajja ku bibuuzo ebyo oba omulimu gukolebwa ogwo oba bajja buzi naye kitegeeza bano abamu baba tebaddemu naye bongeremu amaanyi tomanya next time bayinza okukola ki naye kyendabye bino ebintu ebirimu ekyapa ky'ettaka sebo omwaka ogujja temumponera ojja okukola akabukenya majiini binese ebirimu ekyapa ky'ettaka nkutidde akapya kikoyinawo ennaku zino akapya tulina ebintu ebitambula biringa 5 okusookera ddala tulina studios empya tulina amaka amapya gali ku batabata ku Ntebe Road twatandise okufulumya music tetuna grow officially naye twatandise okukola tusobole okumaliriza ebintu ebisigaddemu twatandise n'oluyimba lwaffe oluyimba luno twaluyita Take a Line twaluyimbye ne Suna Ben nembazira ttone baganda bange tuve buddu eyo masaka okuyimba abo basajja bayimbi ddala tebalwogedde nze eyasooka nemba masteringa ebbanga ddene nakitegeera nti bayimba era nabo bamaliriza bayimbe ne bakyewuunya era nze namaliriza mbagaye mugenda laba ekiddako mugenda maliriza abantu babagamba mutwongereyo tune vidiyo yaffe egenda kuba efuluma ku Lwakutaano ey'oluyimba olwo era abantu mwebale duwagira lutambula bulungi Chabasa mwebale nnyo mwebale ddala otuwa support mu nnyimba mutuwadde support ku luyimba lwa Follow omukulu mbazira ttone Suna Ben mbatumiddeko nnyo gye muli mwebale okujja ne idea zino tusobole okuba nga tubaako project zetukola nga bannamasaka naffe okulagako amaanyi gaffe mu bitonde byaffe ebyo so mwebale kunyumirwa mwebale nakutuwagira bannayuganda bannaffe mwebale nnyo abawagira CBS n'abagala Obuganda ate n'abanyumira Oluganda lwe tuyimba olwo lwe tukuba mu ngoma za rageezo twalukubye mu kinyanya tukimikisinga kati bukiwulire era onyumirwa bunyumirwa yesebo mbadde nsaba otumireko ku bantu bo naye n'onoowo omutumire walisebo onoowo naye mutumire onoowo oba onoowo abawiza Chabasa mwenna mbaagala nnyo mbatumira nnyo mukimanyi mbaagala okusinga ewava eri nnyo naye okusingira ddala omutala mange kwatuula ogwo gw'Ebulenge abantu b'Ebulenge Bukoma Nsimbi Bigasa Kyamuliibwa Makuukulu Kagologolo Kirira bangi nnyo genda Kigangazi Lukaya bonna eyo mbatumiddeko nnyo mwebale kubeerayo mange gyatulaawe Bulenge ku kyalo Bulenge abantu b'Ebulenge mbaagalira ddala yenzo omulenzi omuggo mwakuza obulungi ennyo era ngezaako okwata bendera eyo ngiwubira ddala mwebale nnyo okutuwuliriza mwebale tuwagira mbaagala nnyo mwebale kukuuma obulamu bwammwe eyo gye muli yes amannya gange Kasendo Richard ndi musajja muganda mukimanyi era mmange eyo gyasibuka muzeeyi wange yawummula tuziikibwa wano Kaddugala naye nga asibuka wano Manywa Eruvule mbaagala nnyo abantu b'Eruvule Bukakkata Sunga gwamba okuviira ddala Lukaya ddala wonna Mpugwe Matanga abantu b'Matanga ugenda Birinzi Beach gye twabadde mwebale kujja mu kulamaga Nabugabo Sand Beach ewaffe ennyanja tujjaffe tuginako ebitundu byaffe mwe tulina obugira kwegamba mbaagala nnyo abantu b'ebitundu byeyo mwebale kubeera abantu b'Eruvule n'abantu b'Essunga mbaagala nnyo Mukama bakomere.
kale tweyaza nyo tuyankiza bafana twebaza okujja mwebale namukuba omukisa tugamba nti ne bwe tuba tukuyisa obulungi sebo mwebale kufuna kyabasa mwebale tuwa kifo kyabasa nga batwagalidde okujja wano tujja ate n'okutuwa omukisa okubeera nga naffe twetaba bintu nga bino okunyumirwa omanyi tuli basajja ba kabaka ebintu ebyenyigiramu okulaba nga tuweereza abantu ate nga tuweerereza mu mikutu oba mu layini z'Obuganda bituzaamu nnyo amaanyi tubanga abakubye akalulu kana akawangula obuwanana bw'ensimbi. Tubagala nnyo musule bulungi. Oyo abadde ziza bafana mukwano gwange gwe tubadde naye akawungezi kano akolwaleero nyongera okubajjukiza emikutu gya CBS ejja mukwanira wala Facebook ojja kuteekamu CBS FM Emando Show ate ne Twitter tulina CBS FM Yugi so nga ne YouTube nayo osobola okuddamu n'olaba bingo ono nga bwabadde yenna ku CBS FM Yugi official channel we tuli olunaku lw'enkya nkutegeezezaako tulina bingwa extra ku lw'omukaaga bingwa toto akomawo sawa 8 ez'emisana paka sawa 10 naye ng'ate abaana balina kutuuka sawa 6 wano ku CBS era balina kusookera mu briefing nga bulijjo kulaba nange benkoze nabo nsubuka Capex mu byuma Steven Birimunda abadde agatta obubonero abasoyisoyi DNPs baagala Roger Bukanakulya boogere ziza mafana ne bannaffe aba digital Swabol ne Musa Kirumira njagala mwenna okubeebaza mu banyumwe balira ddala tujja kuddingana enkya Katonda nga akkiriza Mukama Katonda batukuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale.